Tali wange kubanga yantaasa. Yantaasa nantaasiza ddala kubeera singa tebaali bo twali tetugenda kuwona. Era mbeebaza ne mbeebaliza ddala ebbanga. Nate kiruma kale yatufudde ate abaana abato ku busonga bw'essente ezo. Era bwe ziba nga ssente zimukyankalanya, Mama Fiina agenda kujja wano olwaleero ngenda mubuuliramu. Akati omuntu adda ne yeesiba ku 2 million z'essente mba ndaba ng'omunafu. Mba ndaba nga atali mugagga. Yes? Akati omuntu adda ne yeesiba ku 2 million z'essente mba ndaba ng'omunafu. Mba ndaba nga atali mugagga. Yes? Olwa million 2. Nze munnange saaliwo naye nze kati nze nganze. Anti nja kumwebaza Ndugga era mwenna mujja kukiraba. Nja kuzimukwatira ensimbi nzimuwe. Zaayagala oba ozimukwata? Ndowooza zaayagala ate kati kirala ayagala ki? Ogenda mwebaza mu bulungi, ogenda mwebaza olw'okuba nti ayagala ssente. Obulungi. Mama wange oyo yanjigiriza oba waali ono. Yangamba bw'obanga osazeewo okugaba ekintu, ogabanga ekintu ekirungi, ekitali kibi. Yes? Tugeze oba olina essimu, osazeewo ozigaba, togaba akasembayo obubi. Kagenda okukubawo kati muwe ennungi. Mbuyambira ddala n'omutima gumu. Okuyamba ate ne weewaana. Oba tebikola kale. So mu bufunze bwakyo nti ne watandivuddeyo buli omu yandikirabye nti alina omutima omulungi. Yes? Naye ekintu ekyo kyali kugenda ayogera si kirungi newankubadde nga yatutaasa. Ate n'ekirala abantu abo abaliyo bosiko nze mwejjanjabidde tewali bamunyambako nze ate nange ndi mulwadde. Yes? Ye yali amaze n'okukola ng'ava kukola nga Ndugga ffenna tuli bayivi. Agamba sente ze zaggweerawo. Kuki? Ye agamba nti sente zonna ze yakola yazibateekamu awo. Era n'atuuka n'okuba nti nno takyalina muwadde bibiri. Ayinza okuba yazibateekamu. Naye nga sinze kwanza abasawo n'abasawo tuli kyebanzija kuki. Bateekako pulasita nakunteekako agomasi. Ate era twali tulinamu obusente obutonotono. Nze maneja wange yajjirawo nina maneja. Yes? Nina maneja yajjirawo si byakwegayirira, si byakweguya, si byasonda nga bwe yali nga bwe nawulira awo abantu bagamba simanya basunza omutwalo. Nedda. Lwaki toyagala bakusondere? Okusonda kya bulijjo batusondera era basonda. Naye waliwo eggulira awo linawulira awo mubatusondedde omutwalo awo yesi basonde naye ate abantu twali bangi jjukira tuli abantu bana. Yes? Kati Lwagafaya ne muganda we bo omukyala yasinga obataasa bamuyita Sofi Gondi. Yasinga otaasa we Lwagafaya ne muganda baali muwumu. Ekitongole kye bayita Uma Lwagafaya mwe yalimu era bamuleetera obuyambi nga nze ne maneja wange tannajja. Lwagafaya yansooka okufuna obuyambi nga nze ne maneja wange tannaba kutuuka. Abauma bakozesa supiidi ekika ekyowaggulu okutuuka ku Lwagafaya omuleetera obuyambi. Era kye nali sisuubira ekyokubiri ekiri emabega w'ekyo nti bo baaleetanga ssente z'abantu babiri Lwagafaya n'Alimpa. Abauma naye era zakola ku Lwagafaya yekka. Ne muto we kubanga nze olwedde buli omu yali akiraba nti waliwo essuubi ezange we ziyinza okuva. Mbadde nsaba onziriramu statement eyo eya Uma okuba nti nno baleeta ssente. Uma obuyambi bwe yaleeta bwatuukira ku Lwagafaya
yali omu ku bantu abaali beewandiisa mu kitongole ekyo. Era bwe yagwa ku accident baamanya mangu ddala ne baleeta obuyambi obwasookerwako, naye nga baleeta bwa babiri ye nange. Naye kati we baatuuka ne bakwasaganya bw'olinze era saabalabako. Nze okugamba mpozi nga nali sitegera bulungi naye nze ne Sophie saamulabako. Naye nga yaliwo awo ku kitanda kya Ragafa yange we baŋŋamba. Kati bwagambye zaafiira awo annyonnyola ani? Yabagulirako eddagala. Okusinziira ku bitambuzibwa. Kati tukole tutya? Okusinziira ku bitambuzibwa. Wanjise busokoddemu akaseta. Ogambye? Ogambye nti akeera naga nti zino zonna zaggweera awo. Yes? Kayinenga nti bwe ziba zaggweera awo tukole tutya? Tuzikwate tuzimuddize kyayagala. Oba yali ayagala. Sikitegeera kale awo ye kyeyali agezaako kutegeeza. Akula yakimanye nti ensi bwetyo weetambula. Anti ye Ndugga bamweyano. Nti kati bw'aba agamba nti abajja okundaba tebalaba nze nzikka. Kati abalala bayagala okulaba mu ddwaliro tebaliiyo. Oba bandirabyemu ye kyayagala abawe ennamba y'essimu. Abawe ennamba y'essimu bamukubire. Oba kyayagala. Nze ali gwe yeggwani. N'angamba nti yenze gundi. Namugamba nina nti kati tulina enjawulo. Yes? Abantu bali be nagwa nabo ku accident kuliko Ragafaya abalamu, Ragafaya ne muto wa Ragafaya ne mukwano gwange Bosco driver omulala. Manyi mu motoka omwo mbeeramu ne badriver. Twali tugenda kukola byaffe. Naye ng'oli talina muntu kange n'emmotoka tetwali ffenna naye kati nze sirina mbeera mbi mu byenza kuleka ziri emmotoka eyange ebeeredde. Zisiwulira bubi mbuba oli atuddemu simanya mbuba oli ali biki simanya oli simuyimbiza ebintu ebindya. Olwo olunaku omukulu oyo yavaayo n'atabukira famire eyo. Naye Hassan awo mu kaseera k'abantu okwogera awo Hassan teyaliiwo. Hassan teyaliiwo mwaka akaseera. Hassan yali yagenze eddwaliro we lyatandikira okucyankalanira. Then n'ekirala ekyo baga nti tebalina mpisa, abantu baali beekyaye dda. Yes? Muntu yeekyawa ate nga gwe omunnyonnyola bitategeerekeka. Omulyose ne mwogera kantu ako. Mafiina yajja. Ntwogerera namala najja enkeera. Nambuuza njagala kuwa ssente mukyala wange. Nagamba mukyala wo nga muto nnyo. Nagamba abakazi. Kale n'agenda wabweru n'akwasagana n'oyo maama Teddy n'aziwa oyo. Yamuwa $2,000,000. Bwe yamaliriza ebintu by'ensimbi bino buli omu yamanyi engeri gye bimuvugamu. Ndugga ye yali yatuleese okutujjaawo okutujja eri gye twafunira akabenje otutuusa awo. Baalaba nti batuwadde $2,000,000. Ne Hassan n'ajja namugamba ninawo Ragafaya ne munne n'omulala. Amafiina n'abakwatira $1,000,000 y'essente n'agibawa. N'agikwasa Ndugga n'agimuwa.
Wayitawo eddakiika 2 nga mama Fiina agenze ate Ndugga ate nakomawo wa mama Teddy ne base kubita ku kitanda ebyo mpulira biwulire namugamba ate empaya akakadde nga Hassan Ndugga yasaba ssente akakadde ng'oludde mw'atasaba ono akakadde mw'ate mbwayongere mbwajanjabe ku bali kati mwono n'agaana okkamuwa namala namugamba kale mpa 5 namunyonyola namugamba bali bafudde kakati biki tuweerezeeko bali namunyonyola nga bw'omanya ebya ssente muntu tabula byannyonnyola ono n'agaana okuzimuwa ssente ezo ssente ezo ne kakati ssaawa zino zafuuka obuzibu nti buli lwe bagenda ku social media kwe batandikira ku ssente ezo miliyoni 2 naye nga nyinza okugamba amazima nti ku miliyoni ezo 2 ninako emitwalo 3 ssaawa zino naye nga naga 3 singa baali abantu abalala nga tebampa ssente singa teziriiwo kubanga miliyoni yagwa mu lunaku lumu nga tukyalina mulago okusinziira ku bitambuzibwa naddala ku ebigambo ebingi ennyo eri omukulu ekigambibwa mbu Hassan Ndugga abyogera kiki ekisinga okukunyiza ku byayogera? Nze kisinga okunyiza siina nnyo wabula ekintu ekisinga okunyiza kwe kuyamba ate ne weewaana ekintu ekyo si kirungi. Yes, wali oyambyeko nnyo oyamba bakuwaane waliwo bayibuli wegambira nti guno bwe gugaba guno tegutunulayo. Yes, waliwo ensonga lwaki nti bwe gutunulayo gujja kuteekawo embeera endala zezagaanye bali bafudde nti ssente zezagaanye tezabadde ssente si kyekyo akola ki ndi mwetegefu okuwa Hassan ekirabo oba abafamire bakayanira ssente tafayo nze nja kukola ku zino ezaffe zitukoleza ekibi tujazimeketa tujazimeko ndi mwetegefu okuwa Hassan ekirabo abafamire bakayanira ssente tafayo nze nja kukola ku zino ezaffe zitukoleza ekibi tujazimeketa tujazimeko alimpanga ne bakyalibo nabo abamu bagamba nti weyisa bubi wafuna akabenje wabagoba tebakyakirizibwa kujja kulabako omwo mwe muli omukulu omuli Kookie oba omumanyi nze kati nze ssaawa zino Ketu yaliwa Ketuke ankubidde ssaawa zino naŋŋamba nti ye abasula ne muganda we ne mukwano gwe naye kati mukwano gwe yamugobya abadde asaba muweeyo emitwalo 2 ne mubuuza oli musiru oba oli mulalu kati nze nkuwa emitwalo 2 ssaawa zino oyagala ngaggiwa si buli mukwano banaye nti no tugwetaaga. Yes, gwe bonna bonna obeetaaga olina obujulizi abantu tebalowooze nti oli mu kusala kigambo ekigambo kitya okugamba nti omusajja akusaba emitwalo 2 nze ndi musajja mukigasebo no labayo mpuliriza bulungi nze ndi musajja mukiga njogera mazima ate seetiiririra. Yes, kyenkugamba nga nkikugamba ndi serious kiba kyekyo. Kati ankubidde nga ndi wano nakagwa ku accident yangambye mufunire emitwalo 2 ne mubuuza oli musiru gweoyagala nze ssaawa zino oyagala nzikuwe nga nzijjawa kati nti yoyo omuntu ayagala okujja okundaba alekeyo tajja kundaba siina bizinesi naye ndowooza n'ebyomukwano akimanye siri mukwano gwe. Bakayimba lusuku lwa seminti na muzungu abantu ne babisala wakabba kakubya okubba basooka ne bateekayo ne bagamba
alina empeta emmyufu eri mu lugalo era oyo luminati mu Uganda tulinamu oyo tulinamu n'omulala ne bateekako ssebo bali ab'ebweru ne bateekako ne redi nali nkyali awo nga bantaddeko amalala tubadde tukyali awo bagamba Bobi Wine webale nnyo okujja batuyambe n'otulaga abayimbi waliwo wano akaana kayimbi simanya lusuku lwa sementi twadde tuli awo mama Fina akayise simanya gavumenti ekayise bakawadde bino bakawadde bino kumba akasajja kakolera gavumenti leero tukalabyeko emitiana nga kakutte n'emmungu nga bali mukuba abantu kiba kompitirivu nange neneeraba nga banyambaza redi top n'emmungu ndikutte mubifaananyi naye Abannayuganda batuuka alinza okubeera serebu nze nkimanyi bajja kuganya ebisinga kiki osinga okwebaliza Katonda Mukama Katonda mwene embeera gyotusinga okwebaliza Katonda yayongedde nandaga nenyongera nenkula n'okukula nayongedde okukula wabula ekirala nayongedde okumanya nti ffenna atwagala naye kale yampaddeyo kyasi kati gyegenda okukozesa nkole byenteekeddwa okukola. Tulabyeko ne ku social media ng'owaga ogamba ogenda kuta oluyimba. Ennyimba nina ennyimba nga 3 nga zonna zaggwadde nziina naye ngenda kuteekayo oluyimba olupya nabadde awo ekigambo nekijja omanyi nze ezange ennyimba zijjawo ezityo ekigambo obulamu bwa bbeeyi oluyimba olwo ngenda luyita obulamu bwa bbeeyi nga buli mbeera yonna buli muntu yenna awulira era ategeera njagala amanyi nti obulamu bwa bbeeyi tuwe mukulayire katono byawo ekyo kyesisobola kukola ngaazi kisobola tuwa mukulayire zijjula kiyidde seerimba ngako ne wennali edda mukamba kangemuko muwulire kyengenda okukola leeta kiramba